bwe bakugamba nti Bobi Wine ayina amasannyalaze n'okiwakanya era n'okibuusabuusa oba weetaaga kutwala bakukebera obwongo oba ddala oli mulamu bulungi oye Bobi Wine alinga magnet buli waayita ezandibadde mmeto oba ebyuma abantu bamwekwatako bwekwasi agenda bamwegattako bwekwasi ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula byonna nga biri awo njagala kutegeezako mukwano gwange mpuliriza ng'ennaku z'omwezi 7 May omwaka guno gwennyini najja ne nkukolera emboozi eya Speaker Anita Amongi ne nkugamba waaliwo akakiiko ak'oku ntikko aka NRM akayitibwa NEC akaali kamaze okubeera nga katuula mu State House ne kagenda mu maaso n'okuba nga kadisikasinga ku mukyalo ono amanyiddwa nga Anita Amongi. Era nga mu lutuula luno njagala kutegeeza nti ba top officials mu NRM tebaali basanyufu ne Speaker Anita Amongi, era mu meeting eno bamuneeminganga political accident. Nenkutegeeza nti Anita Amongi omu bagenda maaso n'okukizuula nti yalina enteekateeka oba oliawo ezireeta ng'ayita mu Parliament okufuuka president oba okubeera nga bafuna omukulembeze okuva mu region yeewaabwe, era nga tagetinze mu mwaka 2031. Mpuliriza kakati bino nabibagamba dda ngenda kwongera obikulambululira, wabula amawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna galaga nti Anita Amongi yagwiriddwamu. Mumpimpi tuyinza okugamba yakwatiddwa. Anita Amongi kigambibwa nti ono omukyala alabika abadde awola ababaka ba Parliament kumpi abasinga obungi mu Parliament, era ng'enteekateeka eno n'ebigenda mu maaso mu Parliament okulya nga bagamba nti President alondebwe munda mu Parliament, omukyala ono ayina omukono mu nteekateeka zino okulaba nga bino byonna ebiteeso ebigenda mu maaso ebyampuuga byaleeta ne bikoze bitya, ono omukyala ali mabega waabyo. Kakati aba NRM bakitegedde ne bagamba bino bulijjo byobala by the way twali twabitegeerako naye ng'ate okitutte wala ddala nnyo. Anita Amongi ababaka bangi mu Parliament awo bamukkiririzamu not because oba ki, wabula ssente agiina era agisasula ababaka awo munda mu House. Kale nno tugenda kubeera nga tubitunuulira mu bugazi bwabyo, wabula njagala kubeera nga tutandikira eno leero kano kakuwuliriza njagala tukawa amatu ngenda kannyonnyola aka Speaker Anita Amongi nga mkugira ddala emabega mu parliamentary exhibition eyagenda mu maaso ku internet gye tugenda okubiva. Ne munzikirize tusookereko mulumbe ew'omugenzi Honorable Jole Mugisha, mutabani w'olunaku olwajjo bwe yabadde ayogerako eri abakungubazi yategeezezza nti maama we buli wabadde ng'ava ewaka ng'amugamba mutabani ngenze kulaba ku mutabani wange omulala, ng'ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era omuvubuka ono mutabani w'omugenzi agenze maaso n'okuba ng'agamba muganda we Bobi Wine n'amugamba wadde maama wange afudde, but ife tetugenda kubeera nga tuva ku mulamwa. Katono nnyo tusooke tuwulirize ebigambo bino, then bwe nzija tusobole okubeera nga tutunuulira ebintu ebirala. Nina kye njagala obbabuuza, katusooke tuve mu mboozi eno then nzije tuseetule ebigambo ebirala. Mami has been telling me that I'm going to see my other son, referring to Kyagulanyi, the president. So my brother, I am sorry that we have lost our mother. Now, as to what is going to happen now that she has died in the region, only God knows. However, I have some comforting words for you, my brother. Number one, you know that your home here, your office, happens to be in her building. As I continue to breathe, that will continue to be the case. So you can be sure you have a home and you are welcome here. Okay, byabadde bigambo byabadde bitonotono naye nga bikulu era bitegeeza kinene. Bwe nali wano nabagamba nti musabire nnyo Bobi Wine mu kiseera kino. Ndowooza kiwulidde mu statement y'omutabani w'omugenzi bw'agambye nti nno nnyongera okugumya. Mutabani w'omugenzi agamba President nnyongera okugumya. Kitegeeza
Bobi Wine alina obulumi bwafuna era obulumi buno nga twabutunuuliza ekitundu Honorable Jole Mugisha gyava ekitali kyangu nti okujjayo omuntu nga waddala mu nkyukakyuka ng'atakkiririza mu Bobi Wine ne ideology ze oba ez'ekibiina si kyangu nga Maama Jole bw'abadde akikola era waliwo olusozi gambalagala okufuna ani ayinza okudda mu kifo kye nga waddala ali ku nsonga z'abantu ddala ng'ayagala kununula ggwanga olwo nalwo olusozi gambalagala so nga tusaasira famire eviiriddwako omuntu wabula n'ekibiina tukisaasira okusingira ddala president ali mu kaseera akazibu nti leero alondaani ateekeyo ani abantu nga bankwe ojja mulonda bamuwe ssente ojja mulonda atandika okukola bino so tusaasira famire yonna tusaasira NUP eggwanga lyonna mukama omwoyo gwe aguwummuze mirembe njagala kubeera nga njolekera waliwo ensonga gye njagala tuwogereko abaffe Uganda yagoba ebisiyaga oyinza okumbuuza Sajjime ofa kiki kyo kino ekibuuzo oleese kyaki yes nkitegeeza Uganda gavumenti ya Mwami Museveni yagoba ebisiyaga soke tulabe kana akatambi then tunagenda okukamalayo kano kengenda okuzanyira ng'otegedde lwaki nkubuuza ekibuuzo kino Uganda ddala Mwami Museveni bagoba ebisiyaga mu ggwanga katugende kana akatambi nkugambye onaagenda okukatuuka wakati ng'otegedde ki kyentegeeza katugende katambi kano katukagendeko katono nnyo katusooke tukalabe katambi kano kaliwa ke kano katusooke tukazanye then ombuulire Wunda wabuuza Sidamani mu comment wuyo sidaga wunda wabuuza Sidamani mu comment wuyo sidagambye naye ebintu bya Greece binasooka bitubuulire alimaze mu bbanga ki kabano kazannyo kati nikisinziira omanyi obanga oli mupya okwesa Greece okweta kipooli waliwo loops ze batunda bino byaddi byabaddagira bino baby oil batunda ebyokozesa naye waba omuntu nga mupya nga abadde tabimanyi mu kusooka wano bimutawanyamu biruma kabanga akajiri tomanye embalu penge ekikulu kumisa bintu bye ebanga embalu nenga wano kintu kirina omuntu nti abantu tebakimanyi ogambe mu kusooka kaluma omulaba nga amannya agasimbye amannya aba agasimbye naye nga kimala ne kita n'okimanyiira abo bayita abambeere abo kabanga akajirita ge banaakwata ne bakakuyisaako bwe bati naye nga okozesa ate loops ezo wabali smooth naye penge lwaki ogenda nnyo etuba eddiipu waliwo ambuuza mukwano gwange bamuyita mikiru agambye alright kakati ako ke katambi k'omulenzi oyo omulenzi bamuyita Papa Sidi mumumanyi yayimba ne Jose Chameleone oluyimba waliwo ebiseera Jose Chameleone we yakisingiranga Wizo ku stage ndooza nakiraba emirundi gyalinga 3 era najjako wano nenkola emboozi neŋŋamba saagala gamba Jose Chameleone nti oba bali mu nsonga z'ebisiyaga naye era ne mbajjukiza ne mbagamba wano mu Uganda oba mu Buganda ekyo tekiriiwo omuntu yenna akikola mu public aba mugwenyufu kakati
Papa Sidi leero yayimbiranga mu Rion Island era ng'ayimba ne Chameleone. Papa Sidi wuuyo anyumya Bisiyaga era yavuddeyo olunaku ndowooza lwabadde lwajjo n'alangirira n'agamba nk'oyo okwekweka nze ndi musiyazi. Then ekibuuzo ne kijja mu mutwe gwange nti gavumenti yasayininga nga bw'etayagala Bisiyaga mu ggwanga. Abamu abasumba ababuyabuya abatakyabuulira njiri ya Mukama Katonda ne bavaayo ne baataakinga Bobi Wine baako kyoyogera ku Bisiyaga. Era mmwe muli basiyazi. Joweero Ssenyonyi twakulaba mu Paalamenti ya Bungereza nga bakuyita na Ssenyonyi Bisiyaga. Njagala kubuuza kibuuzo, ddala abantu abali mu gavumenti mulwanyisa Bisiyaga? Kubanga omuvubuka oyo yavuddeyo naga Pastor Kayanja ebyaffe obimanyi. Pastor Kayanja tetusobola na kubala mirundi gye boogedde nti ali Bisiyaga. Sikiinaako bukakafu naye emirundi ewali omukka tewabulawo muliro. Omwana oyo yanyeze ku linnya lya Pastor Kayanja. Naye ebyo byonna mbyogedde kyenjagala bategeeza ekituufu kyekiriwa. Bw'abanga Papa Sidi ali Bisiyaga nga Papa Sidi waali, gavumenti mulinda ky'okukwata omwana ono. Sirese katambi kano promotinga Bisiyaga, wabula ndeese okuweerako example. Abo bavubuka bannaffe baali bategeera. Nzisaagala ngambe nti omuntu ali Bisiyaga ategeera. Tosobola kubeera ng'otegeera era obeerako ne waye yavaako wadde obeera mu kifaananyi ky'obutegeevu. Gavumenti bwe muba mupiininga bwe mutalinaako na bukakafu bakyagulanyi nti bali ba Bisiyaga oba bawagira abasiyazi, lwaki temukwata abaana bano? Kubanga kituuse kakiikyo kiri ku TikTok. Abaana abato bali ku ennaku zino TikTok yafuuse y'amaanyi. Abaana bagenda yimirira nga bw'asanga akatambi kano awuliriza bulijjo mpulira boogera ku Bisiyaga. Ono abyogerako ki? Wuuyo batandise na kunnyonnyola. Gavumenti bwe mubanga mulwanyisa Bisiyaga ddala nga temwabireeta kutagetinga Bobi Wine mu by'obufuzi, lwaki bano abantu si basibe? Era okubeera ng'ono omwana dera akyayinaayina kituwa ensonga ennungi. Lwaki ne bapasita aboogerwako mu Bisiyaga temubakwata? Kitegeeza kino ekintu kyammwe. Saagala girwako nnyo, njagala tugiveeko. Bwe tuba nga tuvuddeyo wa mwana mulenzi Papa Sidi, njagala onzikirize tusooke tufune akalango kano. Tusooke tufune akalango kano, then nzije tulabe nga tweyongerayo. Katusooke mu kalango, then nzije tusobole okubeera nga ate tweyongerayo. Twolekera ensonga ya Speaker Anita Among buli munnayuganda gy'oteekeddwa okuwa amatu. Kana akalango kaffe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kale tuveeyo eyo twolekedde ewa Speaker wa Paalamenti omukyala amanyiddwa nga Anita Among. Ono atadde eggwanga ku bunkenke, omukyala w'amaanyi obwenkanidde awo. Njagala ndowooza tusooke mu katambi kano ak'omubaka wa Paalamenti ono ng'ayogerezeganya ne Speaker ku nsonga enkulu. Owulire ne Speaker bwe yamuwanukula, then tusimbule embalaasi.
are boycotting sitting. Right Honourable Speaker, they are boycotting sitting. Right Honourable Speaker, this is the workshop of democracy. I would request that we give a benefit of doubt. I've shared with the law. I've shared with the law. We have shared with some colleagues. Right Honourable Speaker, I request that we give a... Don't start teaching me the law. Okay? I am in charge of this house, and it is my responsibility to make sure that the members are in this house. Okay, oye Speaker Anita Amongi. Bwowuliriza MP kyabadde amugamba. Ababaka basituka ne bafuluma mu Parliament. Omukulu oyo n'amugamba nti njogedde ne rope. Tekigasa kubeera nga ababaka bafuluma mu Parliament. Tubawulirize kubanga wano wetukolera amateeka wetuteekateekera eggwanga. Omukyalo oyo n'amugamba nti tonjigiriza mateeka. Tonjigiriza mateeka. Arrogance efaanana bwetyo Speaker zaagikozesa mu Parliament. Jwa gye nkulengeza kikulaga amaanyi Speaker Anita Amongi gaalina. Era njagala kugamba nti mukyala azitowa mu Parliament. Okulaga obunene bwa Speaker Anita Amongi katuddeyo tutandikire wano. Kugambye kano tukawulirize. Tukaweemu ku budde tukategeere. Ng'ennaku z'omwezi 7 May 2024 guno omwaka mwe tuli. Akakiiko ka NRM akanneeka ak'oku ntikko abamu ku ba top officials mu NRM abanene ababede mu NRM batuuza meeting mu State House. Meeting eno nga si basanyufu ku Speaker Anita Amongi. Dwaki tebaali basanyufu? Engeri gy'akolamu ebintu era nga yali alabisizza gavumenti yaabwe okusinziira ku byali bitambula. Era njagala kubeera nga nkutegeeza abakulu bano we baatuula. Era njagala nkujjukize nti eno gye tumanyi emanyiddwa nga parliamentary exhibition, Uganda Parliamentary Exhibition eyafuluma nga kuliko bino ebyabampuuga okwegabira omusimbi. Bino ebintu byalinkinga through state, byalinkinga kuviira ddala mu state, ng'ebimu ku biruubirirwa ne tageti yaabwe kwali kufukamiza Anita Amongi. Zino ensonga zonna Anita Amongi yazikola ng'omuntu okutuula ku mmeeza n'ateesa ne bakomishona beegabira omusimbi. Ebyo yabikolanga ye Speaker wa Parliament. Oba ntegeerekeka? So bano we bamala obitegeera ne babissa mu public, n'engeri gy'abadde ayonoonamu ensimbi ne babissa mu public, ne bitandika okubeera nga bisaasaana. Abantu nga James Paya, Agatha Tuhaire ne babisaasaanya ne bibuna eggwanga lyonna, emitimbagano ne gitegeera. Speaker Anita Amongi abakulu bano bwe baatuula mu meeting eyakubirizibwa Alhaji Moses Kigongo, bino bye byali emabega, bagamba nti balina okweexposinga Anita Amongi such as possible so that by the time the powers that be make a final decision, balina okukakasa nti beexposing Anita Amongi nti ekiseera we kituukira maaso awo nga tugenda mu kalulu nga tekyali muntu yenna amukwatirwako kisa. Eno emboozi nagibakolera, wabula njagala gimakinga clear n'ekiriwo ekipya kye twafunye. Amawulire ge baategedde nti Anita Amongi azimba mirandira mu Parliament. Ne bw'owulira nga bagamba President alondebwe mu Parliament, Anita Amongi ayina ebibalo era ayina ekibalo kye n'eggoolo ye mu zino ensonga. So katweyongereyo, kigambibwa oba okusinziira mu byali mu meeting ebyalinkinga, bagamba nti ne bino byonna bye tutunuulira bye tulaba ebigenda mu maaso, Anita Amongi ebimulabisa bino siteeti ebaamu n'omukono. Njagala kwongera okutegeeza nti bwe baatuula kigambibwa nti
mu meeting eno mwami Museveni teyalimu naye bamutegeeza ku kyali kigenda mu maaso era nga bagamba nti kwegamba nga wotalina ssala gwakawala nga towuliriza gwakalenzi pulezidenti yatwala obudde n'awuliriza sayidi zombi finally ne kitegeerekeka nti sipiika alina omupango omunene okubeera nga naye oba oliawo ayagala kujja ku ntebe ennene ey'eggwanga byonna byakola ne bano ne baleyinga strategy aba NRM nga batudde mu meeting nga bagamba nti tumunafuye tumukakanye we tutuukira mu 2026 n'okweyongerayo nga takyalina kyasobola kukola era wano we baneemingira ne bamussa mu bracket y'aba political accident mu NRM munda bagamba nti ebifo bingi ebiri mu parliament era Anita agamba nti nno eno mu Western Uganda mu Eastern NRM ezze yeeriisa nnyo enkuuli era evuddeyo abantu bangi ab'amaanyi kakati ayongerako agamba nti ebitundu eby'enjawulo bizze bifuna ku bukulembeze okugeza Teso, Bugishu and Busoga sub-region sides eyo najja n'ayongerako Speaker Anita Among nti mu meeting eno move weeri okubeera nga omukulu mwami Museveni 231 tebamuzza oba NRM tedda abakulu baagala kufoominga pulaani eriwo egenda maaso emabega kumakinga sure n'okugaininga momentum nti 231 tukwata ekintu Speaker Anita Among ye pulaani ye ayagala kulivula mukama we mwami Museveni bayongerayo ne bategeeza ebintu ebirala bingi nga batugamba nti omukyalo ono enteekateeka endala zaalina agamba bw'ati agamba nti abantu bangi abasobodde okubeera nga abakulembeze abafuzeeko ku Uganda ne batumenyera Central Buganda yali efunye ku mukulembeze North and West baali bafunye ku mukulembeze akulembera Uganda bagamba nti lwaki ife Anita Among lwaki ife tetufunayo mukulembeze okuva ewaffe ensonga mpanvu okusinziira ku NEC meeting gye yatuula era nga yatuula ku Musa Courts Nakasero wali Musa Courts Nakasero meeting we yatuula era nga bwe nkugambye ng'ekubirizibwa Alhaji Moses Kigongo Museveni teyaliwo mu buntu naye bamutegeezaako meeting eno yali yakubeera nga banoonya we bakakkanyiza Anita Among kakati byonna bingi nyinza obutamalayo wabula kansembyeyo ndowooza ebyasembayo bagamba nti bingi ebikyagenda mu maaso n'okuba nga bijja ku mukyala Anita Among wabula enteekateeka za NRM kubeera nga bamukakkanya kumumaliriza nga 2026 tannaba kubeera nga atuuka yenteekateeka egenda mu maaso ebyo nga bikyali awo amawulire amalala ge twafunye kigambibwa mbu Anita Among ali wakati mu kuvujjirira omusimbi ogutalinaalina mu palamenti era nga kigambibwa nti omukyalo oyo yandibeera n'akatongola akagaba ensimbi eri ababaka ba palamenti kabbanka ke munda mu palamenti era nga amawulire ge tugenda maaso n'okwongera okuba nga tufuna nti Speaker Anita Among ababaka ba palamenti abasinga obungi bonna baali balidde ku ssente ze ng'abawola bo tebaategeera
naye yali abategekera ekiseera ye kyali mu kubala. Anita Among alina ebibalo bye n'ebiwanvu, alina ebibalo bye. Kakati bagamba nti ne bino byonna byolaba Bampuuga tebasobola kuteeka mikono ate ku censure motion already ye yagiri emabega, kubanga ensimbi ye yazibawa ye nga sipiika yakozesa maanyi ge na buyinza bwe okubeera ng'agabira ba commissioner Mpuuga eyali ku opposition, then ne bana ba NRM ba commissioner. Sente yazibawa ng'asinziira ku maanyi ge ye nga ye. Kyembadde neerabidde meeting eyatuula bonna baalimu, ne vice president Jessica Alupo yalimu mu meeting, Neke yatuula ku Musa Coast wali e Nakasero. Kakati omukyalo ono bw'amala okuwa aba commission ensimbi ezza omuzigo ng'olwo Theodore Ssekikubo ne banne okwali Barnabas Tinka Simire bavuddeyo ne bakuba emmeeza mu palamenti. Omukyalo ono yayina okwegama, yayina okukakkanya embeera eyali ezze mu palamenti. Kyova olaba byonna ebyagenda mu maaso, omusango ne gugenda simanya mu kooti, Mpuuga ne yeewaabira, ne bakomishona abalala tebaabitegeera, kooti n'egusala. Wano bano banoonyezza emikono bagifunye, emikono bagifunye, bazze sipiika abawa olunaku olw'okubeera nga batebolinga ekiteeso kyabwe. Sipiika yakiba maneje buli eno. Byonna omukyalo ono abadde abikola ng'ayina ensonga ze ng'omuntu. Kakati bino byonna tubyogera, naye waliwo n'ekiteeso Nobert Mao kyabadde atembeeta yakyewakanye Mao, yagambye nze ekyo sikireeta, kyokka ng'ate yabadde akitembeeta. Nabibasomera wano ekyokubeera nga president alondebwa mu palamenti. Enteekateeka eno Mwami Museveni yagitegedde era agimanyi, newankubadde naye akyagala, naye yakikumyemu omuliro tamanyi biruubirirwa bye. Mwami Museveni akyagala, yes, ayagala ababaka babe nga bamulonda ave mu lujjudde, takyalina maanyi, takyalina kwegamba, takyasobola kubeera nga ajja akole kampeyini mu bantu, amaanyi gamuwedde. Naye ate ekibuuzo ekiriwo kino kyani akisindiikiriza? Kakati bakizudde ti Anita Among asindiikiriza kyaki? Biri byenkugambye nti singa wabeerawo okulonda nga Anita Among assaawa yonna asobola okwekyangira ku kibiina ky'NRM, ne wabeerawo okulonda asobola okwesimbawo n'ajja n'akuwangula akalulu mu palamenti. Bulungi nnyo, ebyo nabyo byategeerekese. Nobert Mao kino yakivuddemu, yagambye nze sireeta kyababaka kulonda president. Waliwo omulala gwe baseetinze ejjinja eriva mu nvuumulo lijja, ye Mathias Mpuuga azze. Oli wakivuddemu ne bakikwasa Mpuuga, amugambe gwe wali addeezanga ojja kukikola era ojja bisobola. Mathias Mpuuga Nsamba ayimiridde mu bigere bya Mao, era Mao yakivuddemu ng'agamba wa nze ndi minisita w'amateeka. Najjano ne nkugamba nti minisita w'amateeka ate yaleeta enteekateeka ezimenya amateeka, yakidduseemu. Ne bakiwa Mathias Mpuuga atasuwala, yasazeewo yeetikke embeera eno. Byonna nga bigenda mu maaso, bigenda kulekawa Anita Among, bigenda kulekawa abaalya ssente ze, ye gavumenti bigenda girekawa. Of course ye erina ku maanyi gegaliwa, erina ssente, erina obuyinza, ebyo oba obirina teri agambako. Kakati akatu kali awo, gwe simanyi kikyogamba munnayuganda ali eyo. Anita Among plani ze zonna zigudde butaka, ne bw'abadde ayogeza amaanyi ng'avuma ababaka nga bw'awulira ayagala, abadde ayina ebibalo bye ng'ababaka abatunuulira, ne bw'anaakuyisaamu eggaali yakuwa ku ssente ze. Kakati tolina ky'omugamba nga wali addeezize. Njagala kubeebaza mwenna bentambudde nammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegesa amaaso n'okutuwuliriza. Saba Mukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, tusinkane mu mboozi endala. Wa video yaffe like mu ngeri yemu, genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Mbaagala nnyo.